babosi kati enkola yaabwe simanyi kikyagimanyi ndi busy oli busy good boy kakati twageya mukaawa nenkola za Solomon sizimanyi naku zino ndi busy YouTube empuuba tomanyi mirimu gye wagitambuza kakati tuyina discussion y'ebinnya by'omu Kampala ebyatendezeddwa kubigenda mu kitabo kya Guinness Book of Records okubeera nga ebinnya ebikyasinze okubeera ebiwanvu ebingi ebiri ewamu tolina woosalira yes obuuka kinnya n'ogwa mu kinnya Sebuggwawo wali awo wali wonna bamutuweeko tutangazeemu ku kyebinnya bino dakiika emu tugimaleko nga tukola ki nga mubikula amawulire but on a serious note kati tulina problem y'enkuba eno enkuba erina engeri gye lifiira gye gafiira ddala so kiyinza okuba nga yakirese mu ngeri yakusaakirira n'ebinnya bingi kati ate ebinnya gye bikoma okubeera ebingi kitegeeza nti ojjamu tulina n'ebinnya ebireeteddwa olw'obulagajjavu olw'abo be kikwatako kati waliwo ekinnya kye baayisizza mu makati mu kkubo ly'ekabowa eryo emmotoka zikwata si lwakuba nti waliwo jjaamu oli akekkera aleme kugwa mu kinnya ate gye buli bwetonnya gaba kyongera kukkirira Sebuggwawo tusebo tandika oyogere piisa ali ku TV teyekola bapiisi baagala kukulabako kale webale nnyo Simon ne Hafi n'omulaba BBS Telefina ne program Sumulula nange owatwecce akadde kano mba ntuuse ate munaye okutusaako oba oli awo ebiri mu bitundu gwe gy'otasobodde kutuuka oba gy'obadde osuubira okutuuka ate n'okuwa endowoozayo n'okutuusaako endowooza z'abanno abalala bannayuganda abali mu bitundu ebyenjawulo wano mu Kampala n'ebitundu ebyenjawulo eby'eggwanga. Nze Suleiman Sebuggwawo kituufu olunaku olwaleero nkoze ne Robert Kalemera okubanga ate munaye akutuusaako ebifaananyi era nga nkuweereza butereevu nga nsinziira kuli n'ekkubo erikyafuuse ensonga oba oli awo esingira ddala okubeera embi mu ggwanga. Njagala okutegeeza nti omubaka wa Israeli olunaku lw'eggulo yadde ayogerako oba oli awo eri abantu abamu ku mukolo gwe yeetabyeko n'agamba nti emyaka 23 gy'abadde amaze nga afulumya eggwanga lino erya Uganda nga tannaba kubanga ate munaye akomawo yakomyewo naye kyeyasanze kyadde kyewunyisa mu bimu ku ebyo byanokoddeyo yagambye nti ebinnya ebiri mu Kampala oba mu nguudo za Uganda oba oli awo bye bimu ku ebyo ebyandyetaze abazungu okujja okubanga munnange balambula ekitegeeza nti enguudo nga we yasireka ate munaye agenza okudda nga ate zongedde kufa tewali nguudo ze bakoze tewali nguudo ze bongedde kukola. Njaga okutegeeza gwe alaba BBS Telefina nti n'oluguudo lwa Saapolo abalukozesaako naddala wano kano kavale w'okutulira okweyongera eri odde ate ku side ya Old Kampala n'okuba nga oyambuka okudda e Bukesa. Njaga kutegeeza nti abalukozesaako mu myezi ebiri emabega mwali mu kwesiima kyokka ate olunaku olwaleero oba mu kaseera kano ojja okugamba nti olukozese njaga kukakasa nti ate munaye luli mu mbeera gy'oyinza okugambira nti mbi ddala era ng'akadde kano njagala okukakasa nti n'ababidduka abayitawo embeera mwe bayita njagala okukakasa nti yakasoobo buli kimu kitambulira ddala kasoobo abamu be tusobodde okuba nga tetwogerako nabo balukakasizza nti oba oli awo n'ebyuma byabwe n'ebidduka byabwe byongera okuba nga bifuna obuzibu n'okuba nga ate munnange bifa amazzi go mangi. Njagala okutegeeza nti ebimu ku bizibu ebize bibaawo ate be bantu okubeera nga ate munaye bafuna obuzibu okuba nga ate munaye bafiira mu byuma bino. Ogamba otya? Yandisebo. Ogamba otya sebo? Oli butereevu ku BBS Telefina essaawa eno. Oluguudo luno luli mu mbeera mbi n'enguudo endala eziri mu Kampala zibakozesa kitamwe nga bazikolerako. Accident ziringa accident, amazzi galinga amazzi jaamu n'akwata olw'ebinnya ebijjudde muno. Ebinnya biyitirivu simanyi gavumenti etuyambye etya. Bateekamu malamu enkuba we yajja malamu ena n'emutwala. Kaakati awo simanyi gavumenti eyinza tuyamba okuva Saapolo teri luguudo oyinza okugamba nti luguudo lulamu. Saapolo oli mufu, Bombolo oli mufu, Bwayi otuuke Bwayise mufu, wali eri ekatooke. Waliwo ambasada w'eggwanga erimu mu bazungu yavuddeyo n'agamba nti bagenda kutandika okuba nga bajja eno okulambula ebinnya mu nguudo. Kikyo kyogerako ekyo? Wano mu Uganda bagenda kujja ng'ekibayise luli badde balambula zu ate bagenda kulambula binnya bya nguudo. Era ekyo kituufu naye simanyi olwo nga bakisasula batya bagenda nga oli annyonnyonya gy'alaba ebinnya kuba tebabirabangako ewabe tebiriiyo. Kibinnyo tunafunamu nga babirambudde. Tetuyinza funamu bigenda tuswaza buswaza. Myaka meka nga twefuze
twefuga myaka emeka naye nga tukyali mu bino kale ssebo webale nnyo njagala kweyunga ku mukyalo ono munnange abadde mu taxi nkulabye ova mu taxi eno oli butere ku byeserefayina gwani kankwatire asi eno Aisha kankukwatire nkolera bwayise mu paaka batukolerere ku paaka pe bwayise n'ebinnya n'amakubo gonna gonoonese ekubo lino kituufu bbi naye abazungu abamu bagambye bagenda tandika okujja e Kampala ng'ekibaleeta kulambula binnya bino tunaafunamu tujja kufunamu singa bano abatutereezezza mukama wange kale nkulabye ofuluma taxi eri obadde okola ki ze sikakijji ndi kondakita yesebo kituufu kati embeera bakwatirako ddala ebyuma bye mukoleramu emmotoka ng'ezo tebifuna bubenje kulako naddala paaka yapeeye bwayise eri bubi nnyo naddala enkuba ng'etonye batukolereko n'emyala gitwala abantu amazzi mangi kale webale nnyo embeera y'obwekyo bweri njagala okujjukizaako gwe atugoberera ku BBS Serefayina nti sabbiiti ewedde minisita wa Kampala Hajati Minsa Kabanda bwe yali ayogerako eri bannayuganda ku ssengejjero ly'amawulire ga gavumenti erya Media Center mu Kampala yavaayo n'ategeeza nti bonga bo abakulira ekibuga KCCA n'ebitongole ebirala ebivunaanyizibwa kukola enguudo bagenda kubanga ate munnaye bakola enguudo nnyingi nnyo mu kadde kano oluguudo lwa Salama lulowoozebwako oluguudo lwa Munyonyo oluguudo lwa Mukwano lulowoozebwako n'oluguudo lwa Wava Munno nga bagamba nti enguudo zino zigenda kuba zikolwa naddala mu kaseera ka January kagenda okutuuka oba oli abo abazungu banajjira mu summit egenda okubeera e Munyonyo ng'enguudo ziri mu mbeera nnungi waliwo munnamawulire omu yamubuuza lwaki enguudo zino bafuddeyo kuzikola nga abazungu bajja n'agamba nti tebazikoze lwa kubanga abazungu bajja era yaddamu ne ku bibuuzo ebimu ku byali ku luguudo luno nga bagamba nti lwaki enguudo zino baba basazeewo okuzidabiriza bakuba bukubi biraka enguudo zino ne ziba nga ate enkuba bwetonnya ziddamu okuba nga ate munnange zifuna ebinnya yavaayo n'ategeeza nti ekyo kyemulabanga ettaka si ttaka ekyo kyemulabanga ettaka supplementi ekola enguudo era ngumu ddala naye wotunula emabega wange naawe osobola okuddamu obanga ddala lino si ttaka nga supplementi nga bwe yategeeza nze Sulaiman Sebugwawo nkoze ne Robert Kalemera okutuusaako ebifaananyi kankulekere Simon Hafi bakongereyo ne Sumulula noloza tunaajongerayo okusukka wano tuba tutabu naye kati awo abadde otegeddewo bagita tiimu veno ku bitaala bibba kulikirira booti yitamu buyisi booti osale booti ng'adda ku bitaala by'emakerere booti bosobola okudda ali ng'agenda ku Road Development Center ndowooza wekibweri waaw baayisawoko ne ku kimotoka kati kiwazzeemu okufa wafu nnyo kyokka kate ekkubo lyalibadde likuyambako either okugattako okusala ebifo ebirimu jjaamu omungi naye kati awo akwatira awo mubawe muti kati ate era neyo gye twambukira eyo kwanza ate ntera nnyo okukozesa okusalamu booti either okudda eri bweti oli Kampala oba ewa Kisekka n'eri ekkubo akakuba akasalamu ako nako kafu kazibu basically so ebinnya simanyi gye nompozi kye tugenda kukola tukufunire omumotoka waffe buno obwalayisi tukwetoolooza ekibuga esesobola otuukawo bakutwale bakujjanya omugongo okumala omwezi okomewo kubanga ki ekyamazima ffe lwakuba tuli bakagubiiru nibyo ebinnya bingi nnyo Sumulula twecce tuwe ndowoozayo ku mulamwa guno essaawa eno mu puroguramu Sumulula.